Bajjajjaffe balugera nti akeezimbira tekaba kato ate n'akasukali alinawo taba mutiitizi. Ekibiina ekikyali ekigole mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda omwaka guno ogwa 2023 kinaagubala era kirigujjukiranga anti kyasobodde okuzimba amaka gaakyo amatongole ng'akabonero akalaga nti kati tekikyayavula era kisajja kudde. Ekibiina kya National Unity Platform bangi kye bamanyi nga NUP kyabangibwawo mu mwaka gwa 2020 era nga kibadde kibudamizibwa ekamwokya wabula kyasazeewo ne kizibirira ne kikwata mu kaawaligo ne kijja yeteretebwa lya siringi ne kigula ettaka era bwe kityo ne kizimba n'ebizimbe ebijjirayo ddala ekifaananyi kyakyo. Ekitebe kino kisangibwa Makerere Kavule ku luguudo oluva e Kampala okudda e Bombo era nga kiri ku kkubo ddala kale nga tewali byakugamba nti nabadde nzija ate nabuze nedda era oluba okukituukako kyo kyennyini kikwoleka obwanga. Olubeera okukyama wali ekitebe kino ogatuusiza ku kizimbe ekya kalina ekisiigiddwa langi z'ekibiina omuli emmyufu eya bbulu saako n'enjeru. Mu luggya lwakyo wazimbibwawo akabonero k'ekibiina kino kano nga kali mu kiba ekimyufu nga mulimu maapu ya Uganda n'omukono ogufunyizza ekikonde ng'akabonero akalaga obumalirivu. Bw'otambuza amaaso waliwo emirongooti egiriko bendera ez'enjawulo okuli ey'ekibiina ey'eggwanga Uganda saako n'ey'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika era nga kano kabonero akalaga omwoyo gw'eggwanga n'obwa Sseruganda. Mu luggya bw'ozza amaaso ku kizimbe waliwo omulyango oguyingira munda era nga bw'oyingira amaaso gatuusiza mu dduuka eritunda cakala w'ekibiina omuli emijoozi, enkoofiira, mwana bandana ko n'ebifaananyi by'abakulembeze baabwe era nga ssaawa yonna abakozi babeera bize nga batunda anti n'abaguzi babeera muli nga beetalanga namutala omunyageko ente. Ku mabbali g'ekizimbe kino we wali wankaaki ayingira mu kikomera era okuyingira osooka kukeberebwa olw'ebyokwerinda. Bw'otuuka munda mu kikomera mwana wattu wagazibwa aguuga era ng'ekibangirizi kino kye bakoleramu emikolo gyabwe omuli n'enkuŋŋaana z'abannamawulire. Bw'otambuza amaaso ku bisenge by'ekikomera kino kuliko ebifaananyi eby'abakulembeze abakola ebikolwa eby'obuzira mu ggwanga Uganda ko ne Ssemazinga wa Africa kw'ossa n'eby'abannakibiina abaafa mu biseera by'obululu ko n'ebyabo abagambibwa okubeera nti baawambibwa. Ekifo kino kirimu ebizimbe 4 omuli ebya kalina 2 n'ebya ggoloofa nga kuno kuliko amakakkalabizo g'abakulembeze ab'oku ntikko ag'enjawulo ebisenge omuteesezebwa so nga ne zikaabuyonjo zaabwe za mulembe ddala era nga zisanyusa amaaso. Munda mu kikomera mulimu akafo akayooyooteddwa obulungi wano ng'abakulembeze b'ekibiina we batuula nga bagenda okwogerako eri abantu baabwe oba ne bannamawulire. Olw'obugazi bw'ekifo buli lwe wabeerawo omukolo bannakibiina bava ebuule n'ebweya okujja okubinuka amasejjere so nga ate bwe gutuuka ku bayimbi beegazaanyiza ddala mu kifo kino oba lwakuba mukama waabwe muyimbi anti babeera bakuba bulatti ng'omusezi alinaanye erimbo ne balyoka bakuba omuziki obudde okuziba ate ani abaana abagobawo nti bamuwugganira nga ne mukama waabwe mudongo. Kale wamma ggwe babeera bagumu ng'omulwadde alwalidde ku kijja anti tabanakweraliikirira nti bw'anafa taatuuke ku kijja. Ekibiina kino kikunukkiriza okuweza emyaka 3 nga kyesempiki z'ebyobufuzi eby'eggwanga Uganda era nga kye kisinga ababaka abangi mu ssetteeserezo w'eggwanga ku ludda oluwabula gavumenti nga n'omukulembeze waakyo muyite pulezidenti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine nga ne gye buvuddeko emabega kaawo kyakyusizza obukulembeze bwakulira oludda oluwabula gavumenti mu ssetteeserezo w'eggwanga nga kubaddeko Matyansi Mpuuga wabula nga baakyusizza ne bassaako Joel Ssennyonyi ng'akabonero akalaga demokulaasiya ow'ekimmemmette mu kibiina kyabwe. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.